Ku mitimbagano kuzze kulabikirako obutambi bw'Abannayuganda bagenda Saudi Arabia okuba ekyeyo nga batulugunyizibwa abeefula ba agenti ababayunga ku mirimu oluuyi olwo okusinziira ku woofiisi eya Ikafiel Powerman Recruitment Company. Omu ku bano abagambibwa okutulugunya Bannayuganda Lamunu Jennifer we twogerera yakwatiddwa poliisi y'e Saudi Arabia eyakwataganye n'eya kuno bw'atyo n'asobola okuddizibwa. Tetwoza tugenda mu period ne tuwunya tebatuwa padi tebatuwa amazzi twalina kye batuwa nenga amazzi ge tunywa tugajja mu ttooyi ne batugulirako kaseera buseera tugenda tufuna amazzi bw'ofuna chance muno nga tannatuukayo gwe n'ogafuna ng'onywa bw'osingana munnakusooseeyo ng'ojja kusiba tokoze eki tonywe. Ono mutuuze w'ensambya mu Kampala era nga kigambibwa okuba nti abadde nga atunda abakyala banne eri abasajja okubakozesa mu by'omukwano ng'abagaana abadde abaddako n'abakuba. Abantu beeri bazibu nnyo, abantu beeri bazibu, Abasaudiya bazibu. N'amabuuza sente zange bazireese, nagamba sente bazireese, kati ky'oba okola paakinga ogenda okole bangi tetusobola kumanya muwendo. Kati natuula mu motoka nentuulamu ne boosi wange nenkwata essimu yange nenjiteeka mu bukyala bwange mu mpale munda nenteekako abaaya nengamba kati Mukama mbeererawo, siina kirala kyenkola, siina gwe ngenda okukubira, siina airtime, siina wifi. Nempeereza abaana abali eri Saudi nembawo audio nembagamba bwe mba nfudde mumanye nti boosi wange bamuyita Ana ne mutabani we Muhammad ne ofiisi bandiddemu olukwe bannange. Mugamba abantu bonna bwe mba nfudde banoonyereze oyo omukyala yanzise ne batabani be. Labwoti nenkola bwenti ne bagamba boosi wa kusiimye naye oli wa ddembe kola kyonna kyakugamba kuba ye boosi wo yakuguze. Jennifer n'angamba omakinga sure toddamu kukola kye wakoze mabega era weebake naye kubanga kye kikutwazizza. Ne mugamba nave Uganda nga size kwetunda wabula mbadde njagala kwogerako ne maneja wange owe Uganda. Oluvannyuma lw'abatulugunyizibwa ab'enjawulo okwekubira enduulu okuli Namanda Rehema, poliisi ya kuno yakwataganya n'eya Saudi Arabia bw'atyo Lamunu n'akwatibwa era n'addizibwa okwaboobwe. Naye nawulidde essanyu kwegamba baamukutte, nawulidde essanyu kubanga yagamba Uganda teri amusobola era teri asobola mukwatako era teri muntu yenna amusobola nobwatuuka Uganda ani amukwatako. Ayina bannyina magye, baganda be magye bakulu mu gavumenti, teri agenda mukwatako. Agala gavumenti emuvunaane ate tuliwe kubanga okutulugunya Bannayuganda bano mwenna nga muli bankuba kyeyo booliddemu ensi yo olukwe. Baliwe contract yange y'emyaka 2 gye nagenda okukola kuba nali ngenze kukola. Ate n'ekirala nsaba Pulezidenti waffe Museveni agoberera ensonga z'abaakadaama bankuba kyeyo olw'ensonga abaana bali bangi abafiire Saudi. Ngenda nave Saudi nga mbasuubiza abaana nembaga wentuuka e Uganda nga ndi mulamu nja kulwanirira eddembe lyammwe ery'Abannayuganda. Lamunu bw'atuusiddwa ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe akwasiddwa poliisi ey'oku kisaawe ng'era ku lulwe agamba nti buli kye yakola yali agezaako okutaasa mulimu gwe. I happen to have talked to some of the coordinators and those who know you, they were saying you were prayer. But I'm Namanda Rehema ne banne abalumiriza omukyalo ono okubakubanga ng'era bagamba nti baagala bwenkanya. Ne mugamba sikiinaamu buzibu ne bamundeetera ne mugamba Mama Jessica nti bwe naganya okugenda okwetunda nti baŋŋambye nkusiibule
naye maiti yange ogizanga e Uganda n'abaana bange ne mubulira n'ekyalo kwenkola ki wenzaalibwa ne mubulira ne famire yange ne mugamba ne bwe mbanfudde maiti yange ogizaayo kuba yaŋŋamba bagenda kutwala ne mukiba kusonza obutatuuka oba kuteeka mu kasasiro. Neebaza nnyo Mr. President waffe wa migrant workers okutujja yonna n'obuyambi bwasobola okutuwaako bwatuwa n'okusitula eddoboozi ly'abankuba kyeyo yenna omwana ankuba kyeyo yonna gy'ali amanye nti migrant workers weeri tajja kubonaabona ejjamuwa obuyambi nga bwe kisoboka. Ate kati tufunye obwogerera bwe twogerera kati olina awantu womanya nti bw'ofuna obuzibu ng'oli Saudi Arabia ojja kukomawo e Uganda ogende ku migrant workers ofune wootandikira. Akulira ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo ekya Migrant Workers Voice Kayonde Abdallah agambye nti ono baagala abeera ekyokulabirako eri abalala bonna abatulugunya bannaabwe. Yensonga lwaki nammwe ba coordinators abali ku maofiisi abaganye okufuna omugongo ku lw'okuba musasula Abawarabu mugenda kutuuka wano tubavunaane emisango gye mwakola because obujulizi bwe buli obalumiriza ku atrocities ze mwatuusa ku bannammwe n'olagira bakube banno naawe n'okuba abalala mumisiridinga abaana ekifo ky'okubayambako okubabuulirira. These are Ugandans, they need someone to talk to. Bw'abazze ku ofiisi w'oli w'owangaalira lwaki tofaayo no. Ono era ayagala wabeerewo abakulembeze abalondebwa okulondoola bannayuganda ababeera bagenza okuba ekyeyo Saudi Arabia era singa kino tekikolebwa agamba nti endagaano tegwana kuddizibwa bujja. Ne bwe yandibadde mu gavumenti nga musasula ba coordinators bano kitegeeza abantu badde bakolera mu interest yammwe nga bwe guli olwaleero nti bakolera mu interest y'Abawarabu kubanga be babasasula. Yensonga lwaki tusaba administration y'abakozi tusobole okuba nga twesasulira abaffe ate nga tukisobola tetwetaaga budget yammwe. Lwaki munnaffe atuuka okuba banne n'abafiiriza contracts they have lost their hope. Ne kampuni ezitwala bannayuganda okuba ekyeyo zoogeddwako ng'ezitalondola kumanya bezibeera zitutte ku kyeyo ebweru kumanya mbeera ki mwe bakolera. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.